po jako akawuwo. Omusajja bamutemudde mu ntiisa ya kika kya waggulu. Semaka atemeddwako omutwe n'afiirawo ate nga y'omuvubuka gw'abadde asula ne mu nnyumba atemeddwa ku mukono wamu ne ku mutwe nga bino bibaddewo mu kiro ekikeeseza olwaleero ku kyalo Kabubbu mu tawuni kanso y'e Kasangati mu disitulikiti ya Wakiso. Finya kikangabwa ekiro ky'olwaleero ssaawa mukaaga nga mukaaga kitundu mutuuze waffe Jebbi ng'atemuddwa nga obuzibu obwo bwonna bwonna bugenza okukinoonyerezaako kuva ku ssaawa ez'omukaaga kubudde bukedde nga tusanga nti neiba we yamusse. Abatemu basoose kufukirira amazzi ku kisenge okukigonza era oluvannyuma ne bajjamu oluggi ne bayingira munda gye basanze omugenzi nga yeebase ku kitanda ne bamutemako omutwe era wano munne gw'abadde asulamu naye mu nnyumba wazuukukidde era ng'omutemu atandikiddewo okumutematema wakati mu kulajjana. Naye zibadde ssaawa 8 nze wenfunidde essimu ne bategeeza nti muto bamutemudde era ngenza otutuuka wano nga yagudde edda sayidi wali ey'ekyemmanga abaddemu ne munne babadde basula naye oyo naye ng'atwalidda ku poliisi naye ng'alina ebisago abadde agenza okweripootinga naye ono bwe yagezezaako okwerwana kadduke yafiiridde wali yatemeddwa nnyo. Atiddwa ye Buyondo Joseph atemera mu gy'obukulu 35 ng'ekiwuduwudu kye kisangiddwa mu kitaba ky'omusaayi era nga wetutuukidde mu kifo kino ku makya nga mmotoka ya ambyulensi etuuse era nga yasimatuse n'ebisago emuddusizza emulago okufuna obujjanjabi. Mulala nagenda nga bamaze omutemako emikono nabamutemyeko wano ku ngalo no wano bwe bati oli yamutemyeko omutwe n'afiirawo. Meeya wa Kasangati Tawuni Kanso Tom Muwonge ng'ali wamu ne ssentebe w'ekyalo Kabubbu Ssemujju Godfrey nga bali wamu n'abatuuze batandikiddewo omuyiggo ku batemu bano. Tetwagala kulimba bwoba olina information gy'olina ku mutima gyetwagala okulaba nga twogerako naye tetwagala kuwaayiriza ate kino bwekiti ne bwekiti nakino bwekiti ne bwekiti naye nga kyetusaba abaami bakwataganyamu birowoozo byaffe byetulina wano mu kyalo kyaffe. Bano bagudde ku jaketi wamu n'enkumbi ebaddeko omusaayi eteeberezebwa okubeera eya neiba wa Buyondo Kagombe Joseph nga wano abatuuze bagenze yeera wano meeya ayise DPC w'e Kasangati SP Mulondo Kakayire abatuuse era ne bamutwala ku poliisi y'e Kabubbu. Kino kitabudde abatuuze ne balumba poliisi y'e Kabubbu nga baagala okumunjayo bamwekolereko nga kino kiwaliriza DPC okuyita amagye okuzza embeera mu nteeko nga ye omukwate bamututte ku poliisi y'e Kasangati. DPC Mulondo Kakayire ayogeddeko n'abatuuze n'abakakasa nti bagenda kunoonyereza okuzuula abatemu abatuufu era wano bagenze Kasangati ku poliisi ne baleeta omusiba balaga engeri gye yaseemu neiba we bw'aba nga ye yakikoze. Ekisooka mutuyite temugenda wali we kibadde paka nga ffe tukoze eki tutuuse nange bwe ntuuka situukawo tulina ttiimu abakugu ab'okukwata ku bizibu kyebi. Kyokka omusibe bw'atuusiddwa waka aganya okuwa poliisi ebisumuluzo okuggulawo oluggi era poliisi oluggi emenye lumenye. Wano poliisi esanze essimu y'omugenzi nga yasuuliddwa mu kabuyonjo. Male Wilson muganda w'omugenzi agamba nti omutemu yasoose kuyiwa amazzi ku kisenge n'oluvannyuma n'ayingira munda n'abatematema ng'ono ayongeddeko nti kyandibanga kiva ku mukazi gwe yawasa agambibwa okuba nga yanaba mu maka g'ono ateeberezebwa okubeera omutemu. Kuba tulakiriko amazzi yakiyiyeeko amazzi n'atakulawo n'alyoka ayisaawo omukono n'aggulawo era yabatemedde munda nti kirabika omu yayagala mukyala wa munne kati omu nga nasalawo okukola ekikolwa ekyo.
omukyala nti yano oba wiiki eringa emu mbadde nange sinnakitegeera bulungi bbanga naye nga yano Kasanga Town Council nvumirira ettemu erisusse mu Kasangati Town Council bannange kisusse katulina abafu basatu mu bbanga lya nnaku mbale bubazi nga bonna ttemu ennamavundu baakamala okutta omwana kaakati wuuno ekabubwasa omwana Kasangati ku hasi waliwo omuntu asangiddwa nga attiddwa bannange simanyi kiki kigudde mu nsi muno oba Museveni obwavu bw'okubya abantu bwe buleetedde abantu okwekya abasale abantu ng'abasala embuzi setukitegeera. Abatuuze basigadde balumiriza neiba okubeera nga ye yaleese abatemu abakoze ekikolwa kino. Omwami mu maaso ge gennyini we wali enjaga naye nga talinyeewo talinyeewo era lugize ne bamukima bamuteeka poliisi Muda ku poliisi bamutwala naye nga ne jaketi n'enkwagulo yennyini byonna birabisinga yakoze ekitekeeza kikakasibwa bulungi kulaba nti yakoze eki. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Ne bantu bannange okugyawo obulamu bwa munno kibi nnyo naye nga weetaaga obulamu naye yeetaaga baana family ze balabirira baba n'abazadde baana ab'eŋŋanda kale nno tukubiriza abantu bannange muddemu obuntu bulamu.